kati ebimu ku byo mbirozezzaako ng'ogyeko okufa. Bye tugendamu bya bulijjo. Okusinziira ku mateeka g'akakiiko k'ebyokulonda mu kusunsula beegwanyiza obwa pulezidenti, buli muntu yadde ateekeddwa okujja n'abantu abatasukka 20. Robert Kyagulanyi Ssentamu munnakibiina ki Nuupu era ng'ono yakikwatidde bendera mu bannakibiina abamuwerekeddeko mwe mwabadde ne Olivia Lutaaya, omu ku bavubuka b'ekibiina kino abaakazibwako erya Foot Soldiers. Kyokka naye atiikiridde nnyo naddala ku mikutu gye mugattabantu anti enkuba yamuggwereddeko ng'akutte manvuuli. Kyagulanyi bwe yabadde obubaka bwe oluvannyuma lw'okusunsulwa. Olivia gwe tusanze ku kitebe ky'ekibiina kyabwe e Makerere Kavule tuwayizzaamu naye n'atubulira butya bwe yeesanze mu bantu 20 ababadde balina okuwerekera pulezidenti waabwe okusunsulibwa. Wabula sijja kulimba nange nali surprised nnyo. Bankubira akasimu nze tebambuulira nakumbuulira nti ndi omu ku abo abantu 2. Bankubira bukubizi nga bansaba national ID yange n'ebimu ku binkwatako n'empeereza ebinkwatako nze nga manyi oba bye bino ebya bulijjo engeri gye tugenda mu campaign nti kati oba banoonyeza mmotoka mwe nnaatuula. Ng'amaze okubiwayo nga bwe babimusaba teyafaayo nnyo. Kyokka oluvannyuma yalabirawo ng'afuna essimu okuva mu bakulu ng'emulagira anoonye essuuti naye kye yakola era ne bamulagira ajambala agende ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule olunaku olwokusatu. Ne baddamu esigina baddamu ne bankuya ne banga Olivia tukumanyi oyambala nnyo bujiini naye leero yambalako kasuuti. Nebuuza akasuuti kaaki? So ngenda mu tawuni nange ne nnoonya akasuuti simanyi kikigenda mu maaso. Ku Lwokubiri ekiro ne bankubira essimu ne baŋŋamba enkya ssaawa 2 tukwetaaga ku kitebe ng'oyambadde essuuti yo. Nange essuuti nga nagigula n'akakondo kange. Enkoko yagikwata mu mwaka olwo era agenda okutuuka ku kitebe nga bakulu baatuuse dda. Kyokka wano wonna nga talina kye yategedde era ng'amawulire bagamufuuyira awo nti yali wa kuwerekera omukulu ng'agenda okusunsulwa. Ntuuka wano nsangawo SG Honorable Joel Sanubiani Sadan Magic. Mbabuuza ki ekigenda mu maaso. Munnanga we nafunira omukisa ne baŋŋamba ndi omu ku pulezidenti balonze omuwerekerako genda okwewandiisa. Kye yawulira mu kaseera ako agamba kimukaluubirira okunnyonnyola era nga n'okutuusa kati kikyamuwuumira mu mato. Nakati sinnategeera naye kyo kino sirikyerabira obulamu bwange bwonna. Mwebaze okuba nti ku bantu 20 mu NUP abasooka ndi omu ku bo. N'ekitiibwa kyennyini kye yafuna mukadde ako agamba nti tayinza kukiteebereza anti baamutuuza ne bakama be ekintu kyagamba nti yali takirootangako. Banasooka ne ntunula wano azze twekubisiza ku bifaananyi tumuvinze tukaali nga bangamba Olivia ogenda kutuula mu eri emmotoka. Emmotoka mwe nagenda otuula nga bahona ebojjoero bonna mwe bali. Ngamba Foot Soldier waabwe kuba abantu abasinga abadde awo ba Foot Soldier tebalina makulu biki. Bwe tumubuuziza kyalowooza ekyamulondesa okuva mu banne bonna awerekera omukulu akitegeezesa nga bw'afuba okweyisa obulungi nga kino kyandibanga kye kyamulondesa. Sigenda kugamba nti nze nali perfect oba nti nze ntuukiridde naye buli woonaaba n'empisa ebirungi bijja kujjanga nga nawe tokoze eki. Totegedde kuba muno mwe bali bangi abaasoma okunsinga. Batambula okutuuka akakiiko k'ebyokulonda wabula ye mbongo omutima gumuli mu bbanga. Nze nga nze ekyandi mu mutwe tumutuusizza atya ng'ali safe era tumutuusizza atya nga tafunye buzibu bwonna era tumutuusizza tutya nga tewaliiwo okutaataaganyizibwa kwonna. Kyekyandi mu mutwe era nga ndi mukuba maapu y'ekkuba eryo liri litya tunaayitawa just in case singa biba byonoonese. Ekyo ng'okivuddeko onagamba kino kyamuwa omukisa okutuukirira bakulu mu kakiiko k'ebyokulonda n'okulaba ebintu eby'enjawulo ebikolebwayo bye yali tamanyi. Afuna nekyasa era bakumwami by'Abakama baatwaniriza tuufu nange gwe mulundi gwange ogwasooka okugendayo era nali sisuubira nti ndigendako mu kakiiko kaki k'ebyokulonda. Nga batuuse Kyagulanyi yasunsuddwa bulungi era enteekateeka ne ziggwa. Ng'enkola bwe yabadde ono yabadde alina okuwa obubaka bwe kyokka yabadde yakatandika okwogera enkuba n'etandika okutonnya. Wano abakulu bamulagidde atwale manvuuli abike omukulembeze ng'ayogera. Kino agamba tekyakoma kumukutula magulu kyokka wabula n'amameeme gaamukubagana. Ekyali awo ye naturally nga tuvudde mbyaki mutya nakankana nsooka ne mbatunuulira
nangamba Olivia jukira ndi mukakondo gwe mulundi gwange ogusoosa okukambala. Mu kusooka yabiyita ebyamannyo wenu kyokka enkuba yava mu kutonnya n'efudde embabufudde embi. Kino kyamuwaliriza okuteekamu obukodyo obw'enjawulo ku ngeri y'okukwatamu manvuuli eno omukulembeze aleme okutoba ate nga kibuyaga agitutte. Nenkwata ambuleera enkuba yeeyongera ng'ate nange siyinza kwata ambuleera neenyige wali mukulembeze. So nze nalina okuva mu ambuleera mbiko omukulembeze waffe. Nendekawo ka space nga nkimanyi nti ne weeba esituse nze nsobola okusimba ekigere mu maaso. Agamba nti kibuyaga alinga omuwendule kyokka naye naluma n'ogw'engulu ko n'okuggumiza ebigere ku ttaka nanyweza manvuuli. Nengikwata n'amaanyi era naye yambuza nagamba Olivia ayoke ne mugamba I'm very fine sir. Kyokka wadde omukyalo ono ayise mu bingi gamba ng'okusibwa ebbanga nga kwotadde n'okutulugunyizibwa olw'okuwagira Kyagulanyi agamba olutalo lwe bwolekedde alumanyi bulungi nti tekugenda kuba kunaanya. Nze kati ebimu ku byo mbirozezzaako ng'ogyeko okufa. Bye tugendamu bya bulijjo era nga we tubagamba nti bagenda kufa, tugenda kusibwa, tugenda kubuzibwawo. Naye ekyatuleeta kyo tukola ki? Tukimanyi. Ffe ekyo ekyatuleeta abafa bafe, ababula babule, abasibwa basibwe, naye ffe mission yaffe paka ng'ekoze eki? Egguse. Kino kituleetedde okumubuuza ensonga emukomezaawo mu mbirigo zino z'amanyi obulungi kubanga babimutuusaako be bamu abakyaliwo. Bingi bye twajja tusuubira. Nze nkyaliwo. Naye mikwano gyange ababiri bo baki bafu. Kati bwe mpulira nga njagala okugivinga up. Nga ngamba nze when giving up Nabukenya lite yafaali kuki. Enteekateeka z'okukola kakuyege ow'abeegwanyiza entebe ennene y'eggwanga za kutandika ku lunaku lwa Mande wiiki ejja nga bannakibiina ki Nuupu bakutandikira mu Busoga gye bagenda n'okutongoleza manifesito yaabwe. Jennifer Kabaale agafeeyo ku Spark TV.